Amannya gange nze Nakiwoga Harriet. Okolera wa? Nkolera mu Ssembugwa market tunda amenvu. Menvu kika ki gw'otunda? Bogoya ndiizi? Bogoya n'endiizi. Amenvu gano ogasuubulawo? Bagajja Masaka n'Embalala. Omulimu guno ngumaliddemu ddala emyaka egiwera 9. Ebbanga eryo wagutandika ne ssente mmeka? Natandika n'emitwalo 5. Emitwalo 5 egyo wagitetenkanya otya okubanga bizinensi ekula? Tulina bwe tuyita obukota, nasooka kusuubula obukota 2 ne butunda ne buvaawo n'ennyongera egagenda nga gazaala amagoba. Weeyogerera bizinensi eri mu ssente nga mmeka? Eri mu kakadde kamu emitwalo nga 2. Omulimu guno ngufunyemu ebirungi bingi. Sobodde okuweererako abaana bange wadde tebanatuuka nnyo wala naye era wakiriko. Sobodde kubanga nezimbiramu ennyumba mwembeera. Bizibu ki by'osanga mu mulimu guno? Ebizibu byensanga mu mulimu guno kati ng'okwekalakasa okwabaddewo. Abaguzi tebalabikako, byonna ne bivunda n'obisuula. Sente ne zeesala n'oddamu kuyiiya bupya ate. Osobola era byo bino nga bwe gali menvu gaba gavunda. Osobola okubisuubula era ebisobola okuba nga bivunda. Ekiseera bwe kiba ky'abantu kugula bagula, ate era bwe kituuka nga sizoni bintu bingi era bivunda. Magezi go abakyala abatudde wa beefungize bakole, tebanyooma mirimu gino emirimu gy'amenvu gye tukola batujerega gy'abataasoma, ate tufunyemu ebirungi bingi, tuweereddemu abaana baabwe ne tusinga abali awaka abawoza tulinda za kameeza.